Grace Khan eyinza okuba teyawukanyeeko na mboozi zo owulira naye baaba emboozi olunaku olwaleero Grace Khan munnange olunaku olwaleero embeera oba tutandikirewa naye nga Grace Khan bannange wiiki ewedde wiiki nga tuyingira weekend ayina live gyasobola okuba ate ng'akola ng'akuba omulanga eri ba single mothers ng'ababuulira embeera bamaama abeekuliza abaana baabwe oba oliawo nga bayita mu mbeera y'okusoomoozebwa. Grace Khan wano no wasobodde okuba ate ng'asabira taata w'omwana we obuyambi ng'ayita ku mutimbagano. Oyinza okwebuuza Grace Khan abadde nnyo mivuyo mingi nnyo bamubanja dduuka wawawa n'ejja leero waliwo omuyimbi munne yagenda n'amutegeka n'amuweereza ssente n'agaana okukola ki kati nno katandikire wano. Grace Khan yasobodde okuba ate ng'avaayo ku Facebook ye n'asobola okuba ate ng'agamba taata ali oyo taata w'omwana we asobola okuba ate ng'afunamu kafansonyi ajja amuyambe kuba embeera olw'olumu emulemerera ebyowulira nti bamubanja wawawa naye tabyagala naye bano abasajja oba ani yazaala mu Grace Khan yabadde ku Facebook yagamba bw'ati n'obonaabona n'obeera ng'eyava mu nsi naye basajja mmwe ensi gye tuliko tewali amanyi katonda mutuufu yaliwa fenna tumumanyi esituna bye tusinza naye bambi mutuyambe muli mu kufiira munda tuli mu kufa muli mu kweyagala bataata twasobya tewali alina asobola kugamba mbu bati twasobya yes buli muntu alina imperfections ze. Hey guys, we're also kids like you are. Muleke okweyagala obweyagazi togenda genda otandika okweyagala nze nga mbonaabona ate mbonaabona na mwana womuni okubonaabona nandibonyabonye sirina buzibu mutuyambeko tofudde oli mu nsi olina emikono amagulu mantu magala banenya nga bakoze ebintu by'ekisiru just because you guys are muli bakabi please bannanga abantu bano bo tetubasobola naye bataata b'abaana bano bannyina baabwe naye bannyina ate mwe musihe naye bataata baabwe bambi. Grace Khan ayinza okwebuuza nti buli ku dduuka awulira wa bamubanja naye agezaako kuba ate ng'alabirira omwana we naye taata we teyeefiirayo eyamuzaalamu obwana lwaki oba yetamutugamba. Grace Khan buli dduuka tulyewozeeko buli muntu yonna yenna kiki omwana namuzaala omuntu oba wamuzaala omu nze saa zino ndikwogerera abasingle mothers bonna buli muntu aliyo ng'alina omwana wala ne bataata olyawo ng'omwana amuyina bwomu akazime mwegeganule kitegeera mutuyambeko abaana bamwe bakabaka mbukatiki please come on mutuyambe nammwe mutulabisiza buli wamu kariya mwazitta batabani bamwe bawuza sonatwata kariya zaabwe naffe ezaffe bazitta kwatagama tekyali yadde omuntu wakupangisa kumuyimbira dde kulumbe tugenda mbeera mumboga kwane baffe batuwoza simansirika osirike mpaka ddi tugenda kusirika mpaka ddi bataata baffe abalungi abantu bennyini bannanyini baana betubeera tulina temulina baganda bammwe basenga baganda mumayinza obaolyawo ngaobaola tebategeera nnyo naye temulinayo wadde abantu omuntu yenna asobola okugamba naga buli musaago kitegedde bambi ng'alumizibwa olw'omusaayi gwe muyinza okugamba nti bamubanja agambye nti taata w'omwana oba gy'oli musonyi wagamba gumusinze naawe nga bwenjiriba n'omwana wo yiriba n'omwana wo naawe ng'olinze kwesobolayo eri mbumuli ogenda wantu oyogera bintu bitakwata why don't you come and help your daughter era olwadde kino era ddako kiri togamba nga tosobola beerako beega nga bwendi you mean you can do that for your daughter? How about me who comes up and be like I want this and this. Chogamba waliwo ekyawandiikibwa mu Quran oba mu Bible. I'm sorry. Ng'omuntu alina smart single mother alina wabula nze munzite buli muntu ajja kuba amanyi ekyenzisiza wano byensirikidde bingi bwe kiba kikwata ku mwana wange nga naawe kitaawe gy'oli yonna okimanyi bane tuyambeko tuyambe saba otusonyiwe byonna bye twakusobya byenzijjukira ne byesijjukira manyi omukatoliki agamba nti gunsinze onsingidde ddala aya bambi. Grace Khan ebyo mubitegedde akutegeezezza nti ebbanja ku maduuka wawawa kati nno waliwo omuyimbi ono naye bamuyita King Faa abasinga bamumanyira nnyo ku TikTok yayiba bakayimba bakayita kokonyo. Omukulu ono yayinawo kashoka yasobola okuba ate ng'ategeka saidi ze yemitiyana mu Easter baali bateeseza ne Grace Khan ajja muyimbira ku mitwalo 4 n'amuwako deposit mitwalo 2. Grace Khan ne ka drop yagaana okukakola omukulu agezezzaako okumubanja bw'oba owulidde story eva waggulu Grace Khan nga akubira taata w'omwana omulanga
tutandikire wano King Faa ng'alina Grace Khan amusaba ka drop balabe. This is King Faa. Yes, darling. Oli bulungi. Ndi bulungi sweetheart naye. Nabadde nva mu kyalo. Yesterday. To communicate. Just landed nakatuka wano Masaka. Akalango mukwano mbadde nsaba. Nkakoleko tomorrow dear. Kale nchaye. Ngenda kakola enkya mukwano nkazindikira omwami. Kale mukwano. Sorry but nga omanye. Anti kati abayo engeri yabalira Anti abadde takufuna kati nga segera nga yatago kumanya kiwe anyway katulinde enkya tulabe. I've been in village nyina byembaddemu wano nga nevuga speed ne muwala we. Okay. Kale nyawo. Kitegedde. Yoyo no Grace Khan ng'alina omukulu King Faa nga bategere okumuweereza akalango ka Easter. King Faa tonyonyola wano agamba nti okumitinga Grace Khan okubeera kyaliwe yatandika ku TikTok nga mulwanirirako olw'ensonga nti muwala we baali bamuvumaavuma. Olira TikTok okwo nkola video zange. Abantu ba TikTok no si omusi babiri sikumisa abantu bangi kwanye nze n'abantu bangi abanfollowing. Nga nkola video nimagamba afana no mwana Grace Khan. Simanye gwe dadi mwana wa mutani. Simanye gwe dadi grona, simanye gwe dadi osegera. Gwe dadi grona bisi abana. Omwana wa mukazi mukolechi nakola video nga ndi mu defendinga Grace Khan omwana we. Because people bali bandiko nyonga bali ko nyo simanye ofana no mwana Grace Khan. So I did a video defending the kid because nzendita atamwana hapa kitegedde yajja alwanirira kati ensonga zinawulira tuyingidde ez'ekivulu aweereza ka deposit mitwalo 2. Natandika kunyonyola embeera ejayitamu ng'omukazi nga single mother and all that bikibi nga babayimba olaba nze gwenyigazi kawaida nga ndi muyiri ate nga talina nalumba nga kokonyo lunene gwenguti osegera kiba kigenda mubeera kizibu nnyo okuba kusurvivinga nga ina n'omwana osegera so ne mutegera ntegera embeera ye ng'omuntu nensalawo sometimes kuba nina muganda wange nze kenyini kale nabikwasa oli tutegeka obuvulu bwaffe twakabambi twala somewhere balaza bwaffe natuna ekifo kyaffe kirizigoti bakita club 18 lumu njogerako ne muganda wange anwali mugamba naye otunafunayo kasio tunozo Grace tumuwemu abambi twalina bangi kulisi abambi bangi nendeyako Grace Khan just in case ninga nona mwade mitwalo 2 na mutwale mitwalo 10 at least jimubere mu nsawo tumukubire simu awo nze ngazo omuntu bonabona bakujulira bakina Tom D bakina bani babota bonabona singa mbo wa business naye soga nabo daile mpita muoli nayogera nabo masagala nyonzo muyimbi na muyimbi kwogera ojja kutoka ngamba ekituufu mwana noli babanga omuntu yakukubidde singamba ano lemanyi kwale namba ya Grace Khan enji musindikira namukubira nakwatagana naye ne mwana tosusa emitwalo 5 serezo ino muwa nebogera onenza emitwalo ekine nyo emitwalo 5 nebogera na oli na musika kodi natamaka emitwalo 10 nakiriza emitwalo ameka emitwalo 4 kize emitwalo 4 nankwesi ngamba Grace Khan akize emitwalo emeka emitwalo 4 naye just kwita obuyisi era ita obuyisi awezi just kwita obuyisi ngamanyi kwata emitwalo 2 kitegedde Grace Khan ne ku Easter terabikako wadde n'akamu kati omukulu abanja sente z'emitwalo 2. Omubuuza waabwe bakwadde drop tebanapa drop mukubire omubeere komesa wenamubeera Kenya jalowooza osegera abambi balinamu embeera zaabwe mukubire nga mukubira namanya nti anwali amukubidde tamutakola ki kwata simu ne mukubira simu yona girikolenga no giricording nambuzabuza simanyi ndi mukuva Masaka mva mu kyalo simanyi biki nengenda kukola drop shuga ya Easter wabula week emu ningamba ono omukazi agenda kukola ki agenda kunsilwalirako bwe tutukubye kiraka ngamba tomuddi era agenda kukola ngamba ngeri yogene emitiyana yanyiga ndo sente mpitirivu neza nangendo okuwagonda okwo sijja zogera nangamba manyi nyambo mpitirewo nino omuntu ya disappointings nenje mulabanga bino biwedde kasuke pressure y'abantu binalanga show egwe tomuli najja nako ne mu sente Grace Khan yarabikako musaba sente azinziriza takwata masimu oli omukwina simu tagakwata namukubiddeko of recently kusawa 10:25 nangamba kakudde kusawa 12 teyanziridde mpaka nakati naye te mitolo jange 2 yagirya era agirinda nze bebe saga ne bajibanga agenda kumpa 2 mu 10 ekikumi kyesikyagala aya basi mubuuzizaako omukulu ono nti bagenda ku poliisi bagimalire ensonga oba ulira bwagambye natugenze mubiri saa ate kuteekamu ssente ate malemu kuba kimanyi talina nze manyi munaku munnange banaku bannange bamanyi kimanyi Grace Khan oli munaku munnange okyegera mukimanyi munaku kimanyi talina kati wenange ejingamu poliisi kuba mbirina I can bisobola so tuteekamu poliisi naye ate sagala gamba nti ngateekamu poliisi ate nkukyajinga esimesene za poliisi ate ez'amafuta ga poliisi webanakwata ne bakuteeka era ku poliisi tojja vanga tolina kyotaddeyo okyegera tojja kakana ng'oli mitwalo 5
goli mu spending ate osobola kumutwala abiri onongola osege nevimalira wano mubuntu ensonga zezo nno agamba nti amuwadde ennaku 5 zokka asasula akasente ke omwana kizimuwadde ayinza kuba kali sente yazirya naye oba agenda kukubira jjajjawe mu kyalo oba agenda kukubira mama oba senga oba anti oba ani 5 good days emitwalo ago kuba gongaagala oba ogenda kukubira jjajjawo oba ogenda kukubira taatawo sagala kuteekamu polisi mwana yagala segera ate gwesikali bamukutula polisi kuba mbadde eno saga nze mbadde sibita alibwa naye buli muntu agenda ngamba naye gwesikali wakudde mubiza gwesikali segeza mubi mwana kati oba mubi naffe tusobola obbeera ababina nsobola obbeera mubi naye yandibadde emitwalo 5 ngobbye mibbe mwana wa mama obadde ojja zimba moli kakati Grace tubadde tusaba kasente kuba mukulu wange tugeze kusanga obole awo 12 nga maliriza ebindiko ebinyumu bisinga ate ku saa 12 olyoke nakyo ez'olweggulo kanende onkubire Grace era nze ngenda okukubira nze kennyini kale nyawo